Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero waliwo eyambuzizza ku ddagala eryo lye bayita ekigango oba osobola oddiyita Kiralankuba. Kiralankuba oyo bamumbuzizzaako nti ow'olubuto yekka yateekeddwa omunaaba. Nedda si wa lubuto yekka nti yateekeddwa oddinaaba. Naawe osobola okulinaabako olw'ensonga teddagala eryo ddungi nnyo mu kugobako ebyo ebibeera bikumazeeko emirembe, okuziyiza obutalumbibwa ebyo eby'enjawulo. Ky'oba olaba ng'ow'olubuto ono abeera ateekeddwa okubeera ng'alinaaba, limuyambako okumuziyiza obutalumbibwa ebyo ebiyinza omumalako emirembe oba okubeera nga bimalako olubuto emirembe. N'olwekyo ddagala eryo kkulu nnyo ku mukyala w'olubuto. Ekirala likuyambako okugonza amagumba ne kibeera nga kijja kukuyambako okubeera ng'ozaala bulungi. Eddagala eryo kkulu nnyo ku mmwe abakyala b'olubuto. Ku ekyo ky'obuuzizza nti n'atalina lubuto asobola oddinaabako, osobola oddinaaba bulungi nnyo naddala ng'obadde olinako gy'olaga. Osobola okubeera ng'olinaabako wadde toli lubuto, liba lijja kukuyambako okubeera nga likuggyako ebyo ebitali birungi wamu n'okuziyiza obutafuna ebyo ebitali birungi gy'ogenda okutambulira. Ky'oba olaba nti kikulu nnyo osobola oddinaabako ng'olinako gy'olaga, liba lijja kukuyambako. Liyitibwa Kiralankuba oba ekigango, bwe batyo bwe baliyita. Lijja kuba likuyambirako ddala gwe atali wa lubuto osobola oddinaabako lwakuba nti ng'ow'olubuto ate kiba kikulu nnyo okubeera ng'olinaaba. Bw'oba ogenda kunaaba eddagala lino oteekeddwa kunaaba bikoola bibiri. Kikulu nnyo, naaba ebikoola bibiri. Teeka amazzi mu bbaafu, beera ng'oyenga ebikoola bibiri, genda weeyiire eddagala. Okuggyako n'ekirala nabagamba bw'obanga oli wagazi ewantu wo nga wagazi, eddagala eryo osobola oddisimbako emmanju w'ennyumba oba mu lusuku makkati. Eryo eriyitibwa ekigango ddungi nnyo, lijja kuba likuyambako. Beera ng'oganga ewakaawo, beera ng'okozesa ekigango ekyo, kijja kuba kikuyambako bulungi nnyo. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira ku ddagala eryo lye tuyita Kiralankuba oba tuliyite ekigango. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.